kale wonna woli kulamusizaako osinziira mikutu gyaffe egy'enjawulo egy'ekyabasa oyinza ogenda ku YouTube channel, oyinza ogenda ku X yaffe, ku Instagram, ku WhatsApp, ku TikTok, ku Facebook, yona teka mbute CBS FM UG obenga totugoberera. Nze kana kulya Rajab Bogere mbali Samson Tseka. Empaka z'amasaza ga Buganda zengedde bannange eno week muzigendo kubanga zijibwako akawuwo atukirira Masaka ku Kitovu Arena. Buddu yegenda okugulawo yetunka ne Gomba. Kitu kino kyaleetebwa nga abadde awangudde ekikopo yaweebwa omukisa okugulawo omupiira ogugulawo, era bannaffe bannabuddu bagenda kubanga bagulawo empaka ezo lwakuba okusoomooza kwe kirina kibanga ekikugira agamu ku masaza agatalina busobozi buwangula mpaka zino okugulawo ku mipiira gino. Jjukira buli lwoba ne open eno bingi ebikyuka okugeza bayoyota ekisaawe okutuuka ku level eya opener olw'abagenyi b'ebitiibwa ab'enjawulo abajja okubeerawo. Oluusi ndi Ssaabasajja Kabaka bw'aba asiimye n'abeerawo, so kiyoyotebwa ekisaawe ekyo oba ekifo ekyo kikyuka okuva nga bwe kibadde okudda ku mutendera oguddako. So advantage erimu kati olowoozaamuko nti senga empaka ziggulirwawo e Buvuma, e Ssese, e Kabula, e Kooki, e Buluuli, ebisaawe ebyo bwe bityo niba nga byongezeddwako omutindo, olowoozamuko nti kyandibadde kikola, naye abawangudde yaweebwa omukisa era Buddu egenda kugulawo ne Gomba. Open eno erimu ebigambo bingi nnyo. Ekisooka Dunga yawangudde ekikopo ku Buddu, agenda kubeera ku technical bench ndala nnyo ya Gomba, yasaze yagenze, so ekyo nakyo kigenda kubeera waawo. Adda e Buddu yawangulidde ekikopo naye nga ali ku opposite side eya Gomba, ba record champions. Ekirala bamu ku bavubuka bagenze nabo be yajje e Buddu n'atwala e Gomba. Tugenda kulaba Buddu eringa empyamuko, abasambi abasinga obungi batambuddemu ne basigazawo abatonotono. Omutendesi Eric Kisuze kwagenda okuzimbira ttiimu eno ng'ekigendera kyakukola byafaayo badifendinga ekikopo kino ekitakulwangako ttiimu yonna obasaza lyonna okudifendinga empaka z'amasaza. Vibe weri yatandise dda n'amasaza amalala. Jjukira nti bwe tumala okugulawo empaka zo ku Lwomukaaga eyo weekend yonna kuliko omupiira gumu guggulawo. Kati olwo tubenga tulinda weekend eddaka eya 28 ate okaluke kabikuke bulungi nnyo nga tulaba amasaza amalala bwagenda okubanga ate gazanya. Mulimu ebipya ebigenda okubamu b'enkyukakyuka ezigenda okubeera mu mpaka z'omwaka guno, okugeza ekisaawe ky'Nakivubo kigenda kuddamu okusambirwamu empaka z'amasaza. Jjukira emabega eri balikinaba na kulongoosebwa gikyali kyakoma okusambirwamu empaka zino, era nga abajjukira obulungi ennyo naddala finals ezo twakwirawo ku finals eziwerawerakoko. bw'oba ojjukira ne Kyaddondo ya 28 okuwangula ekikopo ng'ekuba Gomba, final yali Nakivubo awo. So Kyaddondo ezzeeyo okulo tetuteeyo final wabula egafudde maka gaayo, emipiira gyayo 5 gyonna gigenda kuba nga ate gisambirwa ku kiwempe ekyo ekizungu bannaffe abo aba Kyaddondo. Then enkyukakyuka endala z'olowooza oba ebipya ebiri mu mpaka ez'amasaza, still Dr. Lawrence Mulindwa okubanga akomyewo mu full swing ku ttiimu y'abannaffe ab'Amawokota. So akomyewo okulaba nga ate ateeka vibe mu ttiimu y'abannaffe ab'Amawokota balina ebikopo ebisatu abasembo kiwangula mu mwaka gwa 2013. So bali mu nteekateeka ya giya nnyo y'amaanyi nnyo okulaba nga bawangula ekikopo ekyokuna kibatunuulidde, naye ng'amasaza agasiga gonna geeteeseteese kubanga ndabyeko obuweekulaawo bagamba nti okukwata ekyokusatu tekimala. Baali bakubye ne ku final Buddu ng'ebakuba, fact bakakuba final 2 abaabuweekula. So omwaka oguwedde okukwata ekyokusatu tekimala, bagamba kuno banonye ekikopo. So ng'ate ne Kyaggwe yaluuzinze final yaabwe esookeddera mu byafaayo okutuukako ne bagiruuziga ku Buddu, nabo bagamba nti omulundi guno baagala kubanga ate bakola ki, bawangula ekikopo kyabwe kina bakisookedde ddala. So vibe weri ku masaza ag'enjawulo, enteekateeka nalabyeko Osingo nayo eri mu high gear okuteekateeka ttiimu, babifinze up technical team yaabwe. Hamza Lutalo head coach, bamuteekako Edward Golola nga technical director, bagaseko Hussein Mbalangu okusobola okubanga babifinga up squad eyo esobola okuvuganya obulungi ennyo omulundi guno. Sibeeboka bw'olaba amasaza amalala nga abanafu ababulemezi nabo bagamba nti basinzidde baagala kuwangula kikopo kyakuna, beeteeseteese bulungi nnyo. Mawogola tewangulanga ku mpaka zino kuleka okuba fayina ebbiri ng'eruuzinga, bagamba kuno baagala kuteekawo mbeera. Kabula ne Busujju
bakubye quarter final omwaka oguwedde olupimo luli awo basukka quarter ne bajja ku semi oba basigala ku quarter ne ba maintaining ekyo oba tebava mu bibinja. So byonna ebibuuzo weebiri bibuuzibwa ne answers zigenda kubaawo empaka zino nga zimaze okuba nga ate zigibwako akawuuwo mu nteekateeka nga bwegenda okuba nga ate etambula. Sese bali bize nnyo batutte Edirisa Walusimbi abaddeko ekyaddondo omutendesi awo ne bagata ku Godfrey Katerega bajjukira Godfrey Katerega kubanga namba 2 ku ttiimu ya Villa yoyo ali eyo bwe bagenda okubanga ate baddukanya ttiimu eno okulaba ng'emirimu ate gitambula sadizeyo. So empaka z'amasaza tugamba bugambi nti weetegeke manya ttiimu yo gyesambira genda ogiwagire vibe ebeerewo enteekateeka zibe nga zitambula bulungi nnyo. Mipiira nga bulijjo gitambula eri amasaza agamu gasamba ku lunaku olw'omukaaga kati nga Butambala batera kusamba lwa mukaaga then n'ebizinga ebyo olw'entambula y'oku mazzi batera kusamba lwa mukaaga kuba ku Sunday etawaanyamu koso basamba nnyo olw'omukaaga Buvuma Sese. So byebyo bigenda okubanga ate bitambula mu mpaka ez'amasaza ga Buganda zitulize akadde konna konna zigenda okubanga zitandika ku lw'omukaaga nga 21 tuli ku Kitovu Arena Buddu wegenda okukyaliza bannaffe ab'eggomba. Kitegeeza ki nti ba defending champion bagenda kuttuka ne ba record champion mu mupiira ogenda okubanga ate guggulawo gwensuubira okubaako okulya n'okomba essowaani nga defending champion akola statement ate nga ne record champion ayagala kola statement. Nkwebaza okutugoberera n'okutulaba wonna wonna w'osinziira. Yongera okusubscribinga YouTube channel yaffe CBS FM UG official channel n'emikutu gyaffe gyonna emirala egyamukwanira wala ojja kubanga ate nayo tusangayo okwongera okubanga ate omanyisibwa bingi nnyo si bya mizannyo byokka ebiriyo newankubadde nti kati olaba sports kalaso naye bingi nnyo byojja okusanga ku mikutu gyaffe egyo gye mukwanira wala bw'onaabanga osobodde okutukyalirakokko. Nze kanaakulya Rajab Bogere Samson Sekamba naye awangale Ssaabasajja Kabaka.